Njala kwebaza buli muyimbi yampostinze. Shiba actually yansurprising nnyo. King Saha yali akava mu show ye. Bobby Epasi yeebazizza abayimbi abamupostinga ng'obudde bukyali. Abeebazizza esaidi eno mubaddemu Bobi Wine, King Saha, esaidi eno byonna munnange bibino mu katambi. Ate nga munnange Lily Pazzo ye amuwanda muliro. Mwana mulenzi Epasi. Kakati munnange era nga ne ku saidi y'emu omuyimbi munnange King Saha akyaleginze oluyimba lwe olupya ebidongo bino. Ate wali wonna gubadde omuzigo omwerere ng'ali ku kitebe ekya NUP wali ekavule. Bampita Jaminati siza ku Jaminati Yugi ngenda kubeera nga nkutuusako munnange era nga information gye ntandise nayo ey'omuyimbi Epasi. Epasi munnange yavuddeko wali mu live era nga awanda mulyo nga ayogera bitya munnange saidi eno. Kakati nno avuddeyo ne yeebaza munnange abayimbi abamupostinga ng'obudde bukyali. Tunuulira akatambi kaako mu ddakiika emu ate ndyoke enkomewo n'omuyimbi King Saha. Njala kwebaza buli muyimbi yampostinze. Oba okitegeera kino njagala nkiteekewo. Buli muyimbi yansharinze ng'obudde bukyaliyo. Sigamba abayimbi abampostinze ku lunaku lwennyini. Oba okitegeera abo si bentegeeza. Ntegeeza omuyimbi yampostinze ng'ennaku zikyaliyo. Maybe Monday, maybe Tuesday. Okitegeera maybe week eyaggwa eri Shiba actually yansurprising nnyo. King Saha yali akava mu show ye. Bobby Bebe okitegeera, not to mention but a few cause bangi. So many artists didn't support me. Ate abamu nalimba supporting but sikiina mbuzibu. Yes, sikiina mbuzibu. Cause show yajjudde okitegeera whether tebaataddewo maanyi gaabwe oba okitegeera kyengezaako kulaga tebaataddemu maanyi gaabwe, which is okay. Alien Skin yapostinga naye, you know, a couple of artists really posted. Lil Pazzo teyapostinga yayomba okitegeera, which wasn't good. Ekyo nakyo njagala nkiyiseewo kosize wano kuyomba. But what I would love to tell you is that making a sense postinga munno nti show ye gyeri ng'emaze osseeringa out nga tiketi baziguze zonna ziweddewo nga kati ate gwe weeyagala omupostinga oba otegeeza ki? Kintu kibi nnyo. By the way, this is a message to the artist. Mulekera okweyisaako. Oba toyagala muntu mulage nti tomwagala. Naye nga bwekityo munnange ate bwekitambudde omuyimbi Epasi munnange ate tabadde mumativu ate esaidi eno. Kati munnange kankugyeko awo katono nnyo ate nkutegeezeeko omuyimbi King Saha munnange wuuno akyalenginze oluyimba lwe olupya ebidongo bino era nga abadde wali munnange ate ku kitebe ekya NUP wali ekavule. Byebadde bitya? Akatambi kaako tunuulira. Dongo bino zamwanfunye mikwano. Dongo bino ngamundazo mukwano. Dongo bino naye nga bwekityo munnange ate bwekitambudde ngenda kubeera nga nkomawo ate maaso eyo nezi updates endala. mundazo mukwano. Dongo bino bamundazo sanyu. Dongo bino making sure nti no subscribinga obeera nga tonaba video sobola ogimpya like ate nakyo kibeera kitambwira ddala bulungi nnyo. Ngenda kubeera nga nkomawo mu maaso awo katono nnyo.